Sazaala maama weewumbe kompola weekwate kubanga munnange waswaddemukko ng'ayimiridde nga muyonjo wansi taliimu yadde akasu taliimu yadde yenna anaabye bulungi ne wansi eri kwegamba ne boolaba obwengula nga we butandikira nga nawe kennyini mukazi munno obwegomba 1500 nakasanga abakazi 3 nga be bakazi ng'ate enkozi ku bakyala mu ggwanga muno n'abanene abasajja balina omuze bamanyi n'otukwata eno wansi n'atuweeweeta ogenda okaba ng'otunuddeyo n'akola bw'ati mukirina not mango for you the sweetest thing with you is mango for you there's mango, there's gonja, there's apple. I don't know, but this is different. Someone to eat you when he's just eating you as if when he doesn't want to stop you. Eh? People can eat. Every time eating, you sucking the breast as if he's a young baby. Tokera dada. Munsi muno teri kintu. Tolaba nti bagamba nti ennankani ewunya. Amalusu gawunya. Abantu naddala abantu bonna. Simanyi lwaki ate abasajja tebaagala kusenya. Abasajja ndowooza bali 70%, abakyala at least 25%. Omuntu atayagala kusenya mu kwagala kiisi. Omuntu n'akukuba kiisi n'osigala ng'oliko ekivundu ky'amalusu. Kitandikirawo instantly, there and then. Tookera ddala. Mu nsi muno teri kintu. Tolaba nti bagamba nti ennankani ewunya. Amalusu gawunya. Abantu naddala abantu bonna. Simanyi lwaki ate abasajja tebaagala kusenya. Abasajja ndowooza bali 70%, abakyala at least 25%. Omuntu atayagala kusenya mu kwagala kiisi. Nagambye nga sinolekera sinema. Bano babayise ba OHC Organic Health Cafe. Nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo, oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto, olinamu stress, oba lususu, olinamu okulumizibwa mu lubuto munda, oba olina kandida, nkugee bakujjanjaba basooka kukebera, oba olina sukaali, oba olina mugaba, oba oyagala kusala ku mugejjo. Amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa Kiwatule ku Pharmatic Mall. Mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala. Namba z'essimu kwe ziri bakubireko ogende maaso n'okuyambibwa. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola, jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola. Naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu, gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi-Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu 07 emu 2 6 ne 784 993 202 07 787 oba 07 8 4 Success Motors. Walk in, drive out. Okay, so welcome back from that commercial break. Of course, we're continuing our show with Bisambi. The sweet Bisambi. Exactly. I'm telling you. What defines a sweet lady? What defines? I don't know how I can. What makes a sweet lady? Which ingredients? Which spices? Don't socialize.
don't kukisocialize. But for me to get to know that I'm sweet, it is someone to eat you. Huh? And you look at him just eating you from the hair to the toe. And may eat you feeling, you see someone eating you with all his whole heart. Have you ever eaten something which is sweet and when you eat it, you don't want to finish it? Mango. Eh? Not mango. For you, the sweetest thing with you is mango. For you. There's mango, there's gonja, there's apple. I don't know. But this is this is different. Someone to eat you when he's just eating you as if when he doesn't want to stop you. Eh? Hmm? And even if you look into his eyes. Yes, eyes. You look. And you look into his eyes. He's eating you non-stop. Aha. People can eat. Every time eating, you sucking the breast as if he's a young baby. But then Jonah can eat. But does he appreciate? He appreciates. The buffet? Yeah, he appreciates the buffet. Now, But now I like it soga, but I don't know. You don't know? Hey. You can do get soga. Hey. But now I like it soga. Skati can quick is soga to get him mass. Katogena mu lusoga? Zensigale mu Luganda? Ankukyengamba kyogamba. Abataka. Abali eyo. Mwena. Mbenda ino. Amaina. Bandeta. Bisambi. Bitereka. Chidem. Abataka. Mwena ino. Mbenda. Mbakobere. Amaina ino. Bisambi. Bitereka. Abataka. Abali eyo. Mwena. Mbenda ino. Amaina. Bandeta. Bisambi. Bitereka. Jamma isoti. Abataka. Mwena ina. Abali eyo. Ngendo bakobera. Amaina gange. Bandeta. Bisambi. Bitereka. That's good. Naye nga nkubuulira amazima. Oyina ekintu ky'oyogedde mu Luzungu nenga kyetaaga okuddamu okunnyonnyola abantu mu Luganda. Bisambi nze kankubuulire. There are so many people out there n'abaana nga gwe senga weetaaga okusomesa eggwanga lino. Baana tebamanyi what they call a kiss. Tebakimanyi. Ekisookera ddala mu nsi muno teri kintu. Tolaba nti bagamba nti ennankani ewunya. Amalusu gawunya. Abantu naddala abantu bonna. Simanyi lwaki ate abasajja tebagala kusenya. Abasajja ndowooza bali 70%, abakyala at least 25%. Omuntu atayagala kusenya mu kwagala kiss. Omuntu n'akukuba kiss n'osigala ng'oliko ekivundu ky'amalusu. Kitandikirawo instantly, there and then. Bad breath. Katonda. Si bad breath naye amalusu ago. Era ebiseera ebisinga omuntu bw'akukuba kiss nga togyagadde. Weesesaasisa n'owangaaseka n'ogiwandula mu malusu. Abalala bayiwa amalusu. Simanyi oba abasajja babagamba nti omuntu bamukiisinga nga tomala oyiwa amalusu.
oluba okukwata ku lulimi nakkisinga ku mumwa olukwata ku lulimi bw'ati ng'asonda amalusu kilo namba ng'agikuyiwa mu kamwa. Oh Jesus. People bad kissers. Abantu tebamanyi kiisi nno si kyangu. Ekintu ekyo by the way abantu abasinga kiisi baazivaako. Agamba ebya byonna bikole abantu bonna birala byonna bikole naye kiisingi senga twazivaako. Right. Bazze mu inbox yo nga bakuloopera abasajja. Abasajja bawunya emimwa. Kiisinza amalusu mazibu nnyo. Era omuntu yenna abali eyo olina kusenya amannyo ku makya n'ogaddamu olw'eggulu. Ku makya lwaggulu kiro ng'ogenda kwebaka senya amannyo. Olulimi olwo nalwo lusenye. Bw'otasenya lulimi amangu ago weebaseeko katono nnyo. Munno omuleetera olulimi omunywamu amalusu gamuwunyira. Anna. What's the kiss ennungi ebeera etya? Ejoga nti really nga munno ogimuwa naddayo newaka n'awulira nga ate munne kiisi ennungi nzibu. Ne bw'obeera awe ng'obaddeko wekka oli ku ssimu n'ojjukira kiisi eyo system ogenda okuyanga amasannyalaze gonna gakkuba. Kiisi nzibu nnyo. Ojuyanga omuntu mukiisinga empolampola. Omukiisinga nga atamanyi nakyokola nti n'ogenda mukiisinga. Ne bw'oba omunuuna emimwa leka kuginuuna ku sipiidi, leka kuginuuna ng'ogiremeddeko toyogera kigambo kyonna. Nuuna emimwa nga bwe munno bw'omutunuula mu maaso. Mutunule mu maaso amaaso googere. Tebatunula. Munnange kiisi erimu ebisoko mukwano. Era gwe Alani bw'oba wadde tomanyi bisoko. Kiisi onuuna n'ozibirizaamu. N'omala n'otunula olabe. N'oddamu n'ozibirizaamu. N'oba ng'olinga ataliiwo n'engenso ekutwala. Oli mubire n'otunulamu. Abulazi nkoye interview zo. Gwe kiisi ogimanyi butwa. Butwa ate omuntu bw'aba muyonja amannyo nga tolina kwowulira. Era olumala bw'ati nalyoka kukuba kaakayi bw'aba aluddewo ddakiika nga ziizo nagwe akuba kaakayi katono nnyo. Naye gwe ebiri ebintu nze nasoma nnyo ebintu ebyo. Olimba. Alani nasoma nnyo ebintu ebyo. Ebyo byannema. Maafi yannema bikini nze nasoma nnyo ebintu ebyo. Nina experience mu bintu ebyo nze tontomera butomezi. Ojjoga nti bisambi ebyo kiki talina kabina nti ojjo malega neefuluteko okola ekintu mukwano njikugobako. Emmeeza. Nga bwe tuli ku mmeeza eyo ne kati Alani vaako ku mmeeza odde wali. Tukole interview ng'otudde eri nga nze ndi wali. Ebintu bya mpola leka ebintu ebifuule nga biringa ebigenda okutwala olunaku. Naye omuntu kiisi ng'olinga adduka emisinde olinga gwe bayita. Olinga gwe bayita. Omuntu n'adduka edda emisinde kyokka ebintu biri nakyo byetwala byokka. Ate munnange ebyempolampola bizibu. Ate omuntu bw'akuba kiisi ne mukuba kiisi n'erwawokko muddemu munyumye. Ne bw'owulira ng'ofa ddemu omutunule mu maaso ogende nti kakati obadde ogamba ki? Anet amanyize Anet Naazi oba musawo. Kati musawo kozi kiriwa twali tugambye tutya agenda okugaba ebigambo nga byoyogera bikutuka. Olimba. Nga tosobola kwogera ebigambo nga nga ennyukuta tezikyawera. Ng'osumagira ogwo gwe mukwano oguli nakyo gwekola gwokka n'olaba ng'omuntu akulumya n'ogamba bannange omuntu abadde ki naye nga n'akuleka. Abasajja mutulekeemu. Kyogamba eri omuntu asobola okukiisinga obukiisiza omuntu nga talina kirala kyakoze. Omuntu oyo n'amala. Kisoboka nga kuliko ebirala ebigendeddeko. Ng'okukwatako ne bwe muba temupulayinze sex. N'okukwatako bukwasi. Bwe munyumya bw'okiisinga bwe mweweeweeta bw'okwata ku butiiti. Bweweeta kati bw'okwatako mu kiwato. Omukyala ne bw'aba munene atya bw'atuuka mu kisenge agonda. Mu buliri omwo olaba ng'akagundi ebanga piro oli aba agonda.
kati ogenda okulaba nga muvudde ku ekyo ng'ate okugulu okubaddeawo nga kuvaawo nga kuwalampa ekisenge mwogera okugulu kuli eri ku kisenge annange ebintu ebyo naye kisa enyuma kisa enyuma nze nalaba Bebe Cool ne Zuena tewakalaba akavidiyo ku TikTok amwe tusaakalaba Bebe Cool ne Zuena beekisingira ku mazzi kanka kulage oza gumu ebiri gwe kyoba omanya singa njagala nkubuulire bali abaana bakwagaza omukwano Dano bwe netegeeza ninga atalaba amaaso galinganga genjagala okwongerako ogenda mulaba Bebe Cool nga bana abaana balina omukwano Bebe Cool ne Zuena abayaye balina omukwano oguli ku Bobi Wine togumanyi ate Peter Miles yali abavuga ku lyato kirabika obalaba omukwano gwabwe mwerinnyako ebigere n'obiteeka ku munno mu kifuba okugulu n'okulinnya ku kifuba banna ebyo ebintu ebyo byenjagala baluddewo oba sikeeko kaako kagenda kujja togira olaba Bebe Cool bwalinga azibiriramu naye nga bwatunula olwo ali prepared nnyo agiwulira naye lwakuba akyali walako agiwulira okalabye Bebe Cool Zuena nebaza mukama kati eno ya Patricia ne Victor Rose nayo kati njagala ogigeragaranye genda gira abantu beeyagala ono era Zuena ne Bebe abantu beeyagala kisa enyuma abantu balinga bwe bagamba nti nno sex wakufiira mu bufiizi zena sex simwagala nnyo olimba gwe ki kyoyagala kissing romancing negwe oyogera kissing gwogimanyi oyagala nkole ntya ojja kuntwalako mu kasenge onteekewo n'omuntu kimu jangu soko gye bako kimu aliko olwebeeya lw'abakazi olaba nakati wuuyo amaaso gonna gamutwakuuse talinakomba ku mpeke ya tulo yasuze mugundi muki Vox emakindi omanyi kiba mu Vox ku Mande mpitawo nenkiraba bagamba kyekiba just comedy ndoza n'amazina biki oli waggwe bajjako amataala ne bakoleeza kando n'ogeza n'omulisa ettaala egikuba ggwe ku Mande ku Vox kati akomyewo 11 bajjako amataala ne bateekawo tenti eno ekiwato nga bwe kinyumirwa omukiri nali nalayira obutasula mu buliri ekono waggulu eri nga overnight yeeyo enkudi omwana yayimbye enkudi gyeneetukomye nawe oluwulidde nnyo kapati kyakakunyumiddemu ndaka enkudi sinagitegeera bulungi
Naye wamma tudde ku mulamwa gwaffe. Abantu abali eyo abatulaba olunaku leero senga bisambi abantu beetaaga okumanya oteekateeka otya omwagalwawo. Kati ng'ekyo kitadde ebbali nkyalinawo bano amabaluwa abantu bayisibwa bubi, abantu baloopa bagamba tetusoma amabaluwa bagenda kutukoowa. Ebbaluwa esooka yiino si kyeyanjula nno, abantu basazeewo YouTube yange temukyagira bamwagizira. Kaakati bannange nze nkole ntya okusomesa nga temundabako? Bantu mmwe Mukama tagenda kubasonyiwa, sooka wamma olabe kwano gundi tuli ku WhatsApp. Ono nno mukwano gw'omumanyi nnyo oyo, ontegedde? So Munnange waliwo yaŋŋambye mu comment section nti babadde nga 5 ne baŋŋamba mbulekeraawo okwetumiikiriza, leka Bisambi asome ebintu mbunze ndi host. Abaana babiŋŋambye mu comment section balakoze yagala weefuge buli kimu ku show. Bano abantu nga bakambe kale kambasomere bannaye mutusonyiwemu. Eno nno ebbaluwa yavudde Dubai. Nkulamusiza nnyo mukyala Bisambi era kantwala omukisa guno okubeebaza ne Alan Close pulogulaamu yaffe eŋŋanzi gye mutukolera etuzibudde amaaso era netuleetera okwongera okwetereeza mu maka gaffe. Njagadde okubaako ensonga ze nkutegeezaako nga okwanukula kuzimu ensonga ze mwayogeddeko ku pulogulaamu ekyasembyeyo okukolebwa ng'oba oli awo kwe kuviira ebizibu abakyala baffe bye basanga mu nsonga z'obufumbo. Ekisooka, waliwo abakyala nga ggwe bw'oba omuteekateeka mu nsonga y'amaka yaabanga omugogo tanyiga kigambo kyonna. Anna wadde okukukwatako okukuromansinga gwe ne weesanga ng'olina kunoonya nabunnya oyingire omale ekyetaago kyo weebake. Okitegedde ekyo? Ensonga ey'okubiri nga mukyala we nga muwala aleese muleete. Nga mukyala we ono mwami musiraamu alina abakyala abo. Mutegedde. Genda maaso osome mutegedde. Yankubidde ku ssimu. Genda maaso soma, genda maaso mutegedde. We Dubai. Mutegedde. Ensonga ey'okubiri abakyala abamu baleeta ebiboozi ebitakwatagana na nsonga gye tuliko essaawa eyo. Kale concentration yaffe ng'abasajja neebulaawo n'osigaza kimu kuyingira kiggwe. Musajja nno yayogedde ensonga. Obukyafu nayo nsonga nkulu nnyo. Obanga omukyala simuwa budde mu nsonga z'obufumbo kuba wandyagadde okuyisaako olulimi ku mubiri gwe naye nga gutuŋŋununa ate olumu nga guwunya. Abakyala abamu omusajja akuloopera bawalabo omusajja andoopedde. Abakyala abamu naŋŋamba nninze Dubai ku mpombo yagenda okusasula mpombo ebbanga lyonna litugenda okubeerayo. Bwe yagambye era n'aweereza concentration fee emitwalo 10 nsobole okusoma ebintu bino. Yaweereza emitwalo 10? Nsobole okusoma ebintu bino. Si bunaffe twakuubula. Mutegedde. Abakyala abamu bwe bazaala tebeefaako kweddaabiriza nabunnya yonna neegazuwa nga ne bw'oba ofa otya tayinza kutuuka ku ntikko. Kyokka banna ono abakazi yabasoma nnyo. Naye abasajja twagala nnyo okuteekateeka buli lw'obeera n'omukazi ategeera okuteekateeka omusajja ne spam count gy'ofulumya eyawukana ku ziri z'ofulumya ng'omukazi awunya atuŋŋununa omunnyo mugazi okyukirayo banga gundi ekuba round about omukazi agwanga n'abeera ng'omuteteme n'omukwatako n'omusiisiza nga taliimu yadde tagaziyako. Okitegeera? Omukazi akukunya ssemudondoli ng'alinga akamula amenvu g'omubiso ogw'embidde. Akunya atya? Bakunya batya? Sya nsaba nkomeko awo mukwano naye nga tusiima nnyo pulogulaamu yammwe. Katutandikira awo. Oyo yankubira. Oyo nange yankubira. N'agamba ati naŋŋamba Alan gamba Bisambi munenya nnyo abasajja mu nsonga z'ekisenge nga bwe batakolayo bati. N'agamba naye ensonga zange
nange ng'omusajja ziwulirize Alani naawe oli musajja obirabyeko kituufu mente g'okutu naye simanyi nti yabikuweereza waliwo okuweereza yakuba naddamu nankwana nga sinaba kwa programu yafulumire muga tetunnaba kutuula naga nti Alani yatugamba tusobole okugirayo egundi consultation 10 lituddeko konze kale katukole bwe tutulabe abakyala munansonyiwa manyi abakyala munjagala nnyo abakyala mutwagala naye omukyala ate eddaabiriza nga naffe gye tuli eno tuli mu kweddaabiriza myaka 47 ogenda mu jimu tugendako mu jimu n'olaba nti osala kwega twagala naffe tugobegobe ku mbuto zino ate noweddaabiriza eri emmanga nayo n'okola ki n'okwatakwatayo semudondoli ono asobola okuba nga omanyi semudondoli bwajja yeekaluubiriza bw'abajja watajja sweetness eba y'amaanyi nnyo nnyo owulira nga n'omusajja avaamu ku ddoboozi ng'alina by'ayogera nga waagenda nga sigamba nti okitegeera tugende mu Alani ng'asindogomyemu Alani naali sekise agati naye Alani waseeguuse nnyo ate okitegeera ng'akaluba mukaawo manya nga waalaga yeekikiitanya tagenda bulungi agenda waguza ebisenge naye okujja obuzzi n'okyukirayo buli bububu tosobola kubaako kyokola abakyala tweddaabirize nze nabagamba eddagala ndirina eryezza abakyala bw'ozaala wezze mmwe abatasobola kwezza wali funa akantu buli lwomanya nti ogenda kubeera n'omuntu wo wezze asange ng'eggaddewo eringa ya muto wezzezzeeko bannange egundi engazi etama naawe kenyini nyini obeera naawe kenyini naawe anaaba nga ggwe omukyala nowulira nga bikusobedde kati nga nninga gwa mu seffuliya bikusobera tweddaabirizeeko omwami wuno akyogedde nti ebiseera ebisinga lwaki tebaagala esi mu kasya kano kankwanjulya emami gadgets abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard balina ebimotoka by'abaana ebimundu essaawa bags z'abaana bottles container ng'ogasseko ne building blocks balina headsets z'abaana balina smart watch zonna ate nga ziri origino balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA 11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-04 gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata mami gadgets kubanga yasinga amazima abasajja bagamba obutayagala tutuusa ku ntikko naddala kubamu alina experience yatambula ensi n'agimalako kati yasetolinga alina abakyala abo omwami musiraamu naye owulidde kyayogedde n'agamba nedda abamu ensonga ejja bwetyo omukyala nga tojja mumutuusa ku ntikko ogenda omunyoke ku bbeere yabadde mu kaleega abakyala bamu beebaka n'obuleega abakyala bamu beebaka n'obuleega nange nali mbalabyeko ne gye twasomera nansingi ng'olaba omwana omuwala n'asuze mu kaleega namugaa naye lwaki osula mu kaleega nanga nze saagala kwebaka nnyo munne nakamanyiira kati omuntu ng'oyo oluusi ogenda okugyamu akaleega nga kawunya kubanga abakyala tutuuya n'eno kakati ogenda okukajjamu nga kawunya kati omukulu ono agenda okuleeta bambi ajja kisinge ku bbeere ng'ekisu kati bwe limukuba ekisu yeebuzaabuza n'akola ekirala naga kankole kino kiggwe abakyala tweyonje abakyala tuyonje ebitundu byaffe bino teweebaka na musajja nga tonaabye ogoba ki omusajja naaba naye splashes ziri mu kibuga wano mu supermarkets empitirivu weekubaka splash nga ate tekawunya nnyo kubanga ate teweekubanya ebiperfume nabo abasajja bibatama kiba kirungi okunabako n'omusajja wo kiba kirungi bw'oba osobodde okunaabako naye ate okunaaba n'omusajja leka akusange nga wamaze okunaaba ekitegeera kubanga muyinza okubanga mutuusa okunaaba bwe muti muba muli ku shaa bwe muti nate naayagala atandike ekintu abeeko kyakola ng'ate ki nga oluusi obadde tonaakumaliriza gwe naaba amazzi tegakola ki amazzi tegalwaza ne kambuuze
ndaba okyogeddeko. Is it good to shower before sex oba it's good to shower after? No. You Kale first. katugambe kale ogenza kale twogera ku baana gundi esinga obunene. Kale oba abantu bonna kanize njogerera abavubuka. Yogerera abavubuka. Omwana omuwala agenze kanaffe abalenzi ogenze oba agenze okulabako omwagalwa we bw'otuuka bw'oti ng'omanyi mugenda kukola emikolo kyandibadde kirungi n'osooka n'ogenda mu shawa oba mulenzi oba muwala n'osooka n'onaaba oba kyandibadde kirungi ne musooka then n'onaaba. Kakati omwana omuwala omwana abavubuka bw'oba oyina w'omanyi w'olaga tojja kgenda eri onaabira eri. Omulenzi omuwala yagenza agenda wa boyfriend we togenda kutuuka wa boyfriend omugambe kaŋŋendeko wano excuse me bathroom eri wannaabeko ekyo nakyo kimalako abasajja appetite. Omusajja atandika okukuba obufaananyi kiringa kubeera na musajja wakagenda w'omusajja munyumya n'oyingira mu toyi n'okola pupu. Omusajja jjukira ebinabyo biri mu bisenge oli wali oli mukyala notandika okupaluka eno naye oba topaluse naye kasita ogenda mu toilet n'omalayo eddakiika eziwera 3-4 omusajja atandika okukuba obufaananyi ono naalabika akola pupu ne boonaaba n'otukula taakole tojja byonna bino ebintu guno mulimu. This is business. Eyo business nga bonoga nti mulimu olina okgenda nga oli steady. Kati nze Allan ondaba emyaka gye ntuuseemu wano nyinza okugamba okujjako nga ndi nakawere nazadde oba ne kino kibaawo naye nkuze kutuuka wano nyinza okugamba nti omwami wange tandabako nga ngenza okukola popo. Tosobola kikkiriza. Si ebyo byengenda mu kinaabiro omusajja ali ku buliri notandika okukola akasu kali kayitamu togenda mumusanga nga bwamulese obanga bwali mu buliri kubanga mubadde naye emyaka gyonna. Oyina okusala amagezi oba yeebase n'okakasa nti nno yeebase n'oddiranga amazzi n'ogateeka n'oddira akadomola oba ki oba kino kisisiti kye tuflashingisa n'oyiwamu liquid soap n'oteekamu ebintu tuba bitunda mu supermarket naye ngamba kati bano abali ng'oli mu mbeera erirokoroko gye njagala okwogerera musaala kwogerera mu bagagga kubanga ffena tetuli baki tetuli bagagga. Ddira teekamu jjiiki oyo jjiiki omulaba jjiiki mulungi tamanyi bintu ebyo ne bw'okola tebiwunya. Okola otya kaddemu kisisiti kino bw'oba nga oli mu kayumba k'opangisa baateekamu kino kisisiti bakita bati ekyo ekyattoyi kye tutuulako naye omuva amazzi ky'oflashinga kisitukako ekivaako okisitulako mpola nga tawulira oba omuntu yenna okiteeka wano n'oddira jjiiki n'oddira liquid soap n'oteekamu. Kati bw'oteekamu osooka oflashingako ekitundu n'oddamu n'okata oba n'okakola kino oflashinga oba kakati jjiiki abuna ekinaabiro kyonna nga yemikisinze ne omo oba ne liquid soap. Kakati n'oddamu n'oyongerako kajjiiki akanaakuyamba nga gw'omaliriza emikolo gyo naye ng'oli omuntu yeebase nga tamanyi era ng'okakasiza ddala nti yeebase. Kakati gwe n'okola emikolo gyo neweerongoosa n'ovaayo n'ojja neweebaka. Naye omuntu buli n'oba wasuze n'omusajja manye embuto zitawaanya ziruma ebya ddala. Kakati nze neŋŋamba nti kakati singa nze nali nsula nnyo mu loogi nandifulumyenga nenga excuse me kandabe bana baleeta kyayi kandabe wano oba kakati excuse me katono n'ogenda n'ogamba ku reception nawange mundage ku toyi za public zibaayo okitegeera zibaayo n'ogenda kati ate naye omwami naye oba omuwaddemu gaapu egamba nti mukazi nafulumyemukko nanka neetereeze bw'aba mugezi gwe n'ogenda public n'ogenda bulungi neweetereeza omwami talina kyamanyi n'omala bulungi nnyo n'onaabakuba n'onaabye kapina n'okatereeza n'olwoka ojja n'ogamba maama bagambye badde njagala kagonde banne nnaka enjagala nga mmanyi waliwo akatogo kembadde mpya kenjagala nti wakituwa ku byessimu nti nze essimu zo zinzawanya n'okunda wekuba essimu abawala bano tebakwata n'olimba ne kibulira awo. Kati n'omusajja omusanga eri naye amaze okweteekateeka naye mukwana abaana abavubuka mu abavubuka abalenzi Allan olubuto we lukulumidde oyingira mutwe n'ogata katono n'oyingira ekinaabiro
oyinza okubanga omaze olunaku olulamba tofuluma oyingidde ekinabi ebinaabiro ebyo olabanga gwalowooza nti tebiwulikika munna ali ku buliri woteri ezisinga bwenende biki ebyo kujjako woteri ennungi kino kisenge kino kinaabiro n'oyingira n'okoze byokola naye oba tebibaluse ekisu kino kivaayo onoonya kyokolera ekisu ekyo ne kikusobera kyokka akasu ako kamalako appetite nze tosobola kuddamu kunkiisinga yadde okuŋŋamba nti nno owooma otya n'onkola nenzamu nennyumirwa eyo puroguramu mba maze ogiggalawo ate waliwo munange ne toyi ezimu nga flashing si nnungi ne kabeera oko ne keetoolola bwe kati n'obeera eyo n'obonaabona n'oflashinga n'olowooza nti kigenze n'otandika okwagala okufuna oba ekidomola n'oyagala oba okola otya oba obijjemu oba okwatemu bukwasi nga tewali baketi tewali kadomola tewali ki n'oyagala oba obikwate bukwasimu n'akaveera aka toilet paper oba kiki obikube mu baketi gwe toyi ebonyabonya kati ogenda okuvaayo jjukira buli muntu ava mu toilet aba alabika toyi ekufumya olina okuvaayo ng'obizze nga wenena otunula bulala nga wenna amaaso gakumyuse nga wenna amaaso gakukanuse ng'olinga ava okulwana mu lutabaalo ebiseera ebisinga buli muntu ava mu toilet aba alabika naddala ng'okimanyi okitegeddeko nti ali ayingidde mu toilet ovaayo amaaso gakumyuse ovaayo ozimba gatanyeemukko kaakati ogenda okubayo bwetu nga weyogeza nga nebyoga tebika kati ng'omuntu oli akutunuulya bw'ati njagadde nkyogere bwe nti kubanga abasinga balira okwo bakiwulire bakitegeere kati kyogezaako tugamba it's not nice ve waka kati omuwala agenda wa musajja ve waka nga weeterezezza okugjako ng'oguddemu bulwadde noga bannange nfudde oba nalidde biki oba muyina bye mulidde n'omwami n'ogenda ogwamu embiro era bw'ogwamu embiro omanya kaweddemu kambeereyo bubeezi nesimanyi nti anaanyumirwa okuggyako ate enkeera mba bwakusulayo addamu appetite nkeera waliwo yaŋŋamba oba gwe mwenyini gwe waŋŋamba n'oŋŋamba nti it's better ofune baketi y'amazzi kojja ki wamma kojja Kevin yakaŋŋamba akantu ako gwe tomanyi toyingira kojja Kevin yaŋŋamba abaana abawala bw'ogendewo omulenzi yagamba bawala kuba era bebasinga okugenda bw'ogendewo omulenzi ng'ogenze mu toilet ng'ogenda gikozesa gamba njagala kunaabako anti bw'ogendayo n'ofuna baketi n'osumulula amazzi ne gaba nga gagenda abo bonna obukodde nabukozesa dda amazzi go gagenda eshawa manyo zisumulula shawa negenda ngeri bwenkuba kuba bibaketi wendi oyinza okubanga baketi eri awo n'osamba ku budomola bwoba oli bubi ng'aguddemu olubuto osamba ku kadomola n'obanga anaaba sawa n'oteekayo baketi nebanga gajjula njukira gayinza okujjula oyinza okugayiwa eno oli kutoyo n'obanga ayimbayimbamu anaaba oli namanya nti ono anaaba n'okola by'okoze ng'amazzi gagenda oba baketi kali kasumulukuse naye omuntu ayingira toilet n'otandika okuyagba papajjuka naddala abasajja bakirina omusajja ayingira toilet nga talina gwe yeebuzizzaako mwattu naaga kanzigi katono ogira obeera ku ssimu yo n'akola byakoze n'apapajjuka n'okama bannaawe n'owulira nga yina apapajjuka ebintu ne bikuwunyirira wano wooli n'oddira omutwe n'oguteeka mu ppiro n'obika bulangiti kati omulemu katono nnyo tukomewo tova okay we tuli tukyagenda mu maaso ne programu yaffe ebisambi biterekada General Senga abakyala bakwata bubisse mu dondoli omukyala omwami ono aba ali akukiisinga sokumalize kali akagundi akatoyi abawala mugenda nnyo mu boyfriends n'ogenda mazima otuukayo n'ogamba nti ekinaabiro kiriwa n'ogenda n'okola by'okoze omusajja ng'akuwulira akuba obufaananyi oluusi olubuto olukyamukyamu olubuto ne luwunya bubi naawe n'otuuka okuva mu kinaabiro gy'ovudde nga ekisu kijja kyekugoberera kati n'otuuka kugamba bannange ate bonna abaana abawala bambi abatoototo bambi tebabifaako kyokka omusajja agenda okulaba nga omusajja amugamba babaddeawo omuwala nga tandika kwekozaakoza bw'akwata ku musajja omusajja omusajja ogenda okulaba nga gati atusooke twebakemu nange enkooyi vibe giwajjiddemu ng'olaba esse banna abafumbo era kikola bwe kityo byonna ate ffe abafumbo naffe kitutawaanya nnyo lwa nsonga jjukira ozadde abaana omusajja aba takyalinamu nnyo interest eri ey'amaanyi bw'oba tewezza kiri nakyo ekiriwa
nti bw'ozaala omusajja aluzinga interest. No, tekiri nakyo ate sitteeka nti alina okuluzinga kubanga ffe tuzadde abaana. Naye abasajja baffe tukyali nabo, tutoba nabo. Lwaki? Nze Alan nina okumakinga sure nti mponya bulungi. Nina okumakinga sure nti akasawe ke wankulu kali steady. Ogula kashawagera akalungi konaaba. Katonda wange. Nina okumakinga sure nti essuuka bulwadda essuuka eziriko ndala. Naabirabanga ebintu birala n'olubuto lwange n'entembeta n'olubuto lwange naye ng'ebintu biralamu. Kyova olaba omusajja okuzaalamu abaana n'asigala ng'akyakulyako. N'akulya olwaye n'ayisawo ennaku 2 n'akongera n'akulya. Okutali mwaka gumu myaka 17 years. Oyo omusajja aba akwagala. Ate n'okwagala kuveeko oba muwoomu. Yes. Gwe myaka ogimanyi Alan osobola okulya omukazi emyaka 15 okyai gw'olina obudde obuli omukazi myaka 15 n'osigala ng'omulya nga bwe wamusanga. Nga lwaki 15 oyogerera mu myaka gumu kitundu 2. Ate abaana abawala tebaagala kunaaba. Abaana abawala tebamanyi be banaaba. Bagenda ne bakwata ku buntu bino ebintu bino nga bamu babikola n'abikwata kwa n'aba binakyakula agenda obikwata ko omusajja abikwate nga byonna bivaako ekko. Ye mwami oli nze ndi ku bbalwa ya mwami oli. Banaaba batya? Banaaba bulungi nnyo. Temwesokoola munda. Nze sikkiriziganya na mukyala kunaaba ne yeesokoola munda. Kwata bulungi we naaba kwata yo tulina scrub sebo naffe ezitukuuta eno. Weeziri? Vaginal scrub. Nga si eri munda naye kuno ku bisambi kuno biguba. Bikuutako ng'omanyi oli mufumbo oli munju oba ogenda wa musajja oli muwala. Kwata scrub ogikuuteko bulungi eno yonna mu gundi eno mu mbalakaso bulungi okuute n'eno mu manyuma mu mabina bino eno okuute naye waguba. Okwata bulungi n'onaaba bulungi eno yonna neweereegaleegamu ennyuma neweetereeza. Kati omala okunaaba bulungi neweetereeza neweekuba kagundi bulungi nnyo. Neweekuba bulungi neweekuba kagundi ko ng'akava mu kinaabiro munnanga osigala obunya buli kaseera oba ogrowinga. Kati omuntu afaanana bw'atyo ne bweweereega oti tosobola kuwunya okuggyako ng'olinamu endwadde z'obukaba wabalwaddemu ebirwadde infection n'ebi UTI. Naye abantu tebaagala kunaaba. Alan ffe tukola ku bantu. Nze ndi mukyalo omusajja ono kyayogedde kituufu. Tukola ku bantu n'okola abantu. Nze mbadde era kati njagala kustopinga kusika. Era abakyala abali eyo bw'obanga ddala okimanyi nti oluusi obadde oyinza okunneetaaga bw'oba tolisted mundeke n'ebyo ebintu nabikooyi. Ebyaki? Ebyokusika. Lwaki? Ate okusika abakyala abakulu tusika si baana bato abakyala abakulu. Omukyala n'akugamba nti mukoleko naye nga baaba. Nga bakulu? Nze nsika abantu bakulu kuva ku myaka nga 3 paka ku myaka nga 5 mu 5. Kati 3 aba yali akola ki? Asobola okuba nga yali ng'obunafu bujja obanga byaddayo obunafu bwo busobola okubaawo. Mwattu biddayo olimba buddayo ne butoniwatoniwa ne bugira biddayo. Kati olina okweddaabiriza. Kati nze nkola ku bakyala n'ogenda mu maka g'omuntu n'otuukayo nakkolako n'omukolako n'osanga omwana w'omuntu n'omukolako n'oga waawo nga yooyo omwana ayimiridde nga seeno wokka naye nga bambi neeri nga mwana ddala nga ne bw'aba musajja tasobola kumukolako. N'osanga omuntu n'ogamba omukazi omukulu myaka 45 maama soka oddeyo mu kinaabiro onaabe kwabika obadde opapa. Kati n'ogamba nti nze omugenyi wampeeredde ennankani nga yonna eri bweti kati ate obbaawo omusajja agimuwa atya kubanga aba alimu akapapa nga yenna ayagala. Abakyala tuyige okunaaba. Abaami oluusi batugaana kiri binaku kitwogera ekyentikko. Abaami bagaana otumaze entikko oba yankwere nangamba mwayogedde ffe tufe abanafu abaami ffe banafu n'agamba senga mugambe n'abakyala abamu oluusi beetereeza abamu. Nange sigamba abakyala bonna kubanga tetujja kugamba nti abakyala betwogerako babi naye abanaalaba wano ng'alina munne gw'amanyi
eriyo n'abakyala nga ye akola bukozi bw'ati ne mubeera mwenna oba muli haasoozi kati ffe ng'abazannyi ba katemba omukyala ne yeetoololamu enneetoolola bbiri n'atandika okuwunya enkwawa. Enkwawa? Yes. Tobawulyangako oli muzannyi wa katemba. Omuntu n'akyuma nga yeetooloddemu ku stage katono nnyo bw'ati agenda okudda okutuula nga tokyagala muliraana. Bannange ebintu ebyo bikyaliyo. Zino gundi zino deodorants ezo zigundi ezo 10 kasinsi kakaaga ogifuna nga ne bweweetooloola otya nga kiki ekikutuuyanya otandika okutungira banno. Ekindabikira obubi be bawala abatuuyana anaatuuyana enkwawa olugoye ne lusala lwonna bambi n'abavubuka bonna tuli both sides. Omuntu n'atuuyana n'akusobera ate ayagala okukuwa haaga ebisambi n'akuwa haaga n'akuleka nga haaga n'akuteekako emikono wano ne watoba emikono engalo ne zivaayo n'owulira ekivundu nga kigenda kukutta. Amazima ga Katonda mu ggulu abasajja bwe wakulaba mu mbeera efaanana bwe tayinza kutuusa ku ntikko wabula alya buli nanga kankiryemu ekiwala kino ndabe oba kinaafaanana kite n'amala galyamu naye nga luusi abamu tayagala tajja kukubuulya nti naaba. Wama abamu abawala kyava bagamba nti he used me and then dumped me. Yes. Omusajja siba okujjako nga waliwo ddoga amalogo gabaayo naye omusajja tayinza kukukwana ng'akutaddemu n'akasendeke n'akwebakako olunaku lumu n'atambula n'agenda. Wabaawo ekiganye sooka weebuuze senga kiki mugenda byogeramu ng'oluusi obiraba. Yes, amalogo twagogerako gyegali naye waliwo nammwe okwetereeza kubanga nze mbabuulira nze ndowooza kukula kutuuka wano abakazi bennaakasika abakazi balabika baweza abakazi ndayika mpeza abakazi 1,500 bennaakasika ensonga zaffe z'omu kisenge naye nnyinza okugaba ku bakazi 1,500 naakasanga abakazi 3 nga be bakazi ku 1,500 naakasanga abakazi ebi nga ye mukazi ayimiridde ng'ate enkoze ku bakyala mu ggwanga muno n'abanene ng'ayimiridde nga muyonjo wansi taliimu yadde akasu taliiko yadde taliiko guno omugugu gwa mwoya taliimu yadde yenna anaabye bulungi ne wansi eri kwegamba ne boolaba obwengula nga we butandikira nga nawe kennyini mukazi munno obwegomba nokasinga oba nze mbuyina oba nange singa oba nange enfaanana bweti naye omuntu akukolera n'akola bw'ati. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawewera ng'aka bebi. Tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Kyokka abakyala omusajja n'akunuuna atya atakati abasajja balina omuze bamanyi n'otukwata eno wansi n'atuweeweeta ogenda okaba nga otunuddeyo n'akola bw'ati mukirina bakola batya ne kimu kimubuuza oba takikolangako kimu njagala oyogera amazima oba tokikolangako bakola batya batuweeweeta wansi n'akubeerako nga kuweeweeta wansi bw'ati kati nze omuwala bw'atunula eno bw'ati nga bona okaba bw'otunona naye nga jjukira ogenda okutunula eno oba olaba omuntu omugezi kyenvudde gamba nti guno kyova olaba guno mulimu guno mulimu wamasokandage bakakola batya abasajja munyumya n'akuweeweeta bw'ati n'akuweeweeta kati bw'alaba nga bona ogamba nti katunula yitwabe noga nti aha bannange nze naga nija kukulaba bw'ati naawe nyakaloosa okiwulidde ekyo Alani njagala oyogera muzo bwe bulamu bwo tokikolangako yogera ebintu anti bino ebintu tuli mu kubuulira bantu tolina gwe mukazi gwali okutte mu nankani nogero yogera amazima nagamba lekera okumbuza ebintu ebyo katusalewo oba tukola sho oba ondabisa wakati nze bwe nzira ku street abantu bambuuza ebibuuzo ebyo
nti omukazi yagambye mbu Kuruzi simanyi titoomirwa bbeere yogera kati ebintu by'omukazi akaze ebyo abantu abamu babeeraawo ne batandika okuwa ansa ezaabwe kati era omuntu agenda okuwa ansa nga amaze kulaba amaaso go kati gwe waako ansa naye amaaso go gakola ki amaaso go gasobola okuba nga galaga nodda nti Alan yogera amazima towunyangako ku lugalo kati wagambye tunyumye babiri ne tunyumya okiikiridde abavubuka nkiikiridde abazeeyi simu wayogedde abafumbo ng'okiikiridde abavubuka biki abaana abawala omwana n'agenda mu toyireti abaana abawala bakiina n'agenda n'afuka ali mu mwenge akuba dansi kati nga gundi ekimu bwe yasuzeeyo mukwana omuwala agenda okutuuka saa 9 ngeno tewalumikako nga walumikako ate abambi abaana abawala balina omuze abakyala abaana abawala n'abakyala balina omuze agenda n'afuuyisa oluusi n'atanaabako ate n'ekirala ne bw'ogenda n'onaaba abakyala mbagamba ekigambo kino ne bw'ogenda n'omala okufuuyisa n'otawaaza n'oteesiimuula kukala bulungi okitegeera n'oteekaza bulungi era akasuka kubeerayo wabula kye tulina okukola abakyala ndoza pantliners bwa ssente ntono ndoza 15 omuntu beera ne pantliner nze omanyi Alan nti nze olunaku ntambula n'empale 2 nika yes nga tenina pantliner kuba ndi munene pantliner bagiteeka ku kapale nga kabanga paadi kati n'obeerayo no at least nomanya nti ofuuyisizaamu emirundi 2 wadde weerongoseza ne wayipu ate wipes ezimu oluusi zibamu eddagala n'onaabayokko naye era ogenda okanga toli steady n'okajjako ka pantliner n'oyongerako akala kati saawa eziwerera 8 9 10 kateeka pale kajjeemu kasibe mu kaveera oba okateeke mu kipapulo oteeke mu nsawo wansi ewasooka genda onaabe mu kinaabiro teekako nze mba n'obutambala mbeera n'obutawulo ddira akatawulo wakati tolaba nti ntudde wano neegaziya ontwana wano nti mpuuba magulu sisobola kuvaamu kasuko nna ne bwonkuba emiggo kaakati n'ogenda mu kinaabiro n'oddira n'otobya amazzi wonna gy'okyaddeeyo buli lunaku oddira akatambaala akagoye n'okatobya n'okayiwako kali ka vagina wash oli mu kinaabiro olwogeeza omanyisa bugendereddemu n'okakamula nnyo oba ogenda n'aba boyfriend batogenda mulaba ate kati boyfriend kati nze nkyalina ba boyfriend sibalina naye okwekuuma nga nange ndi munene ntuula bubi ze eva ntuula nga ziye bwenti ate lwakwa kati nkoze exercise ngenda nefunza naye osobola okusalako bwoti nsobola okusalako nsobola okusalako nsalako waye ejja kutuka naye omuntu noddamu noonaaba bulungi abakyala naddala abakazi abakola mu butale abakyala abakola mu butale abalina ebiduuka mutula mu dduuka eyo wansi neweefumba ddira akatawulo kateekemu ka vagina wash vagina wash kakamule bwoti nga si bingi kubanga saagala oyiikirwe maggulu kakamule ka vagina wash mu katawulo kabamu nga kalinga akoovu isa mu bisambisambi eno bulungi nnyo mpolampola tewali akulaba n'akacupa k'amazzi kubanga ne bwogera n'otawaaza butawaaza wadde ki era bw'otawaaza owunya kino kya nnyanja naye kali kakalina engeri gye katukuumamu nga nkalu nebbali wena wakalu kati kakamule ddamu okatobyeko akacupa mu kinaabi oli mu kinaabi weggaliddemu kakamule nnyo nabayo emirundi ng'ebiri ddamu okatobye kakamulire ddala mu mazzi agatukula kaddamu ogiyonje bulungi nga nawe kenyininyini nannyini osobola ogirya naye ositudde nankani ogitwalidde gundi Alan Kuruzi agenda ogitunulako teze mbamanyi abo nze nno mmanyi ggwe Alan Kuruzi lwakuba nti oli mwana muto nnyo naye ssebo nze nandikulaza ebintu nga nsomesa busomesa practical n'ovaayo ng'okuguse nga n'abakulaba mu maaso bamanya nti omuyizi wa bisambi nandikulaze nenga nti kati Alan nti wangi kino obadde okimanyi nti nedda nti kino jangu olabe n'olabako n'otunula nega nti baali bakuteka okukusiza mudondoli bulungi bakulumya nti nzemade simanyi kwate kusse mudondoli mukusomese bulungi ogenda okuva mu ssomero mwezi gumu nga oli kafulu ng'omuntu akwerijjirako kumala gakukwatirira aze njala kusomesa gwe school fees zo sizeetaaga ate nze nja okukuteekamu amafuta nja gateekangamu mu mmotoka seeyambula olina mulala gwondagirako awo
kati gwe tobifaako bwe nkumanyi kamera ozitya nnyo tunula eri mu kamera tunula mu kamera labana oba wavaawa nange simanyi nani nasikolagana nnyo naawe nga tetukwatagana naye abantu bali tubanyumirizaako payire nga puroguramu eneggwa abantu bali batubanyumirizaako ekyasinga tukwataganya bannange lwe kwali kuyomba munaffe ekyatukolagana n'ebisambi kuyomba twayomba banyumiza akantu kaffe bwe kaali akantu kaali bwe kati Alani nali nga nina namba ye kati nga nina ka YouTube kange kano aka bulijjo nga muweereza ku buntu bulinki naye mbumuweereza ne mbuuza bulwefulumya broadcast ki ne kamutuukako ndoza Alani n'atuuka najjula bandi awo nga nkubira essimu nga ngamba bisambi nkulamusizza naye gana akantu gonsindikira nga tombuuza nakuwadde okuŋŋa nti hayi okubuuza bubuuza n'osindikira akantu data g'omungulira era ne mugamba nti Alani okujjako nga naye mazima gakala mutolaba Alani nze buli lwenteekako akantu ako mbabuuzako nga weebale kunteekamu ka data nti nze bino sikolagana nabo ekisooka ebintu byonna okutambula tebitambula nange ne mulangiramu ne mugamba nti Alani najja mu obligato show yange y'amawano tewajja naye nze nasituka nenzija mu obligato ng'operforminga nensasula akasente kange nenyingira manya kola bonita nenzija nenkulaba kakati essaawa zino bw'oto bonsasudde nti kakati nze nga nedda nze nakowa ebintu bino ebitatambula YouTube yo kyano tatambula ate ompeereza agantu tombuuza nako ŋŋenda kubulokinga ne mugamba nti taata kale ejjako kati nemuweeza message ne mugamba nsaba kunsonyiwa sijja kiddamu era mu broadcast mangu ago nenkujja wali ozze muno weerabayo ne mujjako kati bwe namujjako naddamu nampeereza nenzamu nemukubya naddamu naŋŋamba oba yaŋŋamba ki ne mugamba nti nemuweeza message ne mugamba nti kiwava ogaana ebbanga ddene nnyo nakugambako lumu nga ngenzi wa Spice nti ojja ompiteko ka interview n'ogaana wammando zange olina obusungu bwo wajjula dda but it's okay nange kyava agaa nti kakati kale jangu ku lwokubiri jangu nkuwe enkya jangu konze nja kukeera ssebo kati bwe babeera ku lwokubiri yaŋŋamba ssaawa 4 natuuka 7 Alani yavuma nze kakati bisambi nze sikutegeera nakutega kyova nze sikolaga nnyo n'abakazi bakulu kakati omuntu yetegambye nti ssaawa 4 nze ebintu byamwe nze sibyagaze kyovalaba nali siku bannange Alani yayogera ebigambo ne mugamba poliisi enkutte mugambiga agamba bannange Alani kale nzikiriza ne bwentuuka butuusaawo ne tutakola entuukaawo mukwano nzijjaawo dakiika nto era interview ya bisambi eyasooka nagikola ssaawa 11 kitundu ne mukakambereko obubeza ate kano kiki ekikuleeta kale jangu ono just ogere mubogezi naye togenda kukola interview nti tewali buzibu kanzikyo ndabe naye bangudde mu basirikale bankwatira awo omusajja nalukandeega nga pamiti era nakati pamiti yo yaggwako pamiti yo yaggwako ate munaye baleese ebintu ebipya twagenda juzi okurenewinga pamiti ya Sharifu bakuzaamu simanyi driving simanyi biki ebyo ayi naawe leka naawe nga teba babireese ddi Sharifu yarenewinga juzi pamiti ye ne bamutwala eyo akube emotoka rivaasi akole ki ayi olowooza nnimba Sharifu singa abaddewo yandigamba byatandise wiiki ewedde ne sisita wange wuyo era bamaze kumulaba nga atangatanga mu kuvuga namuwa kati nze bisambi osobola okuŋŋamba nti ngenda kukuwa pamiti otandika okukyusa emmereka ogize ruvaasi kyokka ate naawe balaba omuntu namutunya batinaga nti naye ka pamiti ayagala bwagazi pamiti sebe emmotoka etunula omuntu nze nakavuga emmotoka 4 otandika okuŋŋamba era bwenjireka nitamba nengenda nenvuga netandika okuvuga ku kkubo nakati ntambweyo bankwata owebale nnyo nze era olunkwata ngamba nti temumanyi nti nno nze nange ndi mukozi wa gavumenti okola luddawa nembaga isooka nkola ku TV ekyokubiri okukola bino emizannyo gye tukola n'obwassenga mbuulirira mwe bafande emiti gyammwe gyafa dda ne gigwa era nze mukuba abasirikale eddagala lyengaba mmotoka ntambula n'eddagala alusaazi n'eri omuti kati ogenda okuyanga afande aga nti madamu imini wasenga agenda osobola kukipande nga nsenga bisambi nga I saw you last time when you are doing this kombucha the advert of kombucha I thought you just doing that kombucha you mean you wasenga yes I'm senga so now when the nani
It's not just 1 minute and it falls down. What do you do? Then I'll say that, no, I will give you the apple. I don't have money. That you have father, you have money. You see the pocket is big. No. Then I just give them. Ladies, I give them. So now, everywhere this Kampala, all the Basilicares knows me very well. Senga. Ahawendi. Bambi. Je bali basinya. Kale. Bwento nno nga nkola ne Anani nga nteeka mu interview okukakkana nga nsiimye nga sirina mutawaana naye nga mukwano interview yo kugikolako lwali lutalo. Ne twabondinga bulungi. Ensonga endala gye njagala nga tetunaba kuggalawo. Bannange abali eyo bambi abalungi. Ate ono wandise Kim. Ono Kim wange gwe bireke totunula mu bitabo byange. Ensonga endala bannange bambi mwenna ba bloggers mwenna abali eyo. Mwenna abali eyo abakozesa interviews na buli kimu mbatumidde mbaagala nnyo. Naye sooka okubagamba ekigambo kino bambi si mu mutima mubi. Munkubidde amasimu mangi. Mujje twagala tutandike tukole naawe ebisambi tukwetaaga. Jangu okole. Njagala kukola naawe nkwetaaga mu interview. Sitegera ki kye ngenda kwogerako. Ebigambo bye manjogedde wano byebyo mwagala nziremu ki? Sitegera ki kye mwagala nziremu bannange. Ekyokubiri anaabanjagala mulinde bangobe wano kati ndi ku mulimu. Nkola buli lwakubiri. Olwokubiri bwe munaaweza weeks 2 nga temundaba nga mumanya bangobye nga ate nange muzija mumpandiika eyo. Sigenda kukola interview kuzunga nakoowa interviews nkoleramu ensobi. Omuntu ajja kwogeza ekintu ogenda nze ebintu byenjogera byebyo byange mbijja ku mutima. Sijja kwogera no ku Jona ate naawe nkeero ntwale ate era njogere ku Jona. Bambi mundekeze sinze emyaka gye ndi muze sikyayaya na linnya lyange kumanyika. Eri abamanyi beebo. Munsonyiwe bambi mukuba mwenna mukuba omanakali janjagala kulaba njagala interview kubanga nayogera ku Semudondo line kiss. Kwata mukazi wo nawe omukube kiss weekwate. Ng'omunuuna ebbeere omutuse ku ntikko. Ekyo nkiyisizaawo kiwedde. Bakunoonya bagamba ki? Mujangu tuddemu kiri ekibozi kya. Tuddemu ku kibozi kya kiss. Benyininyini oli yakozesa ne interview nga naye naawunya akamwa. Kwegamba nze bannaye zo interview out nkola wa Alan Cruise wokka. Era bw'anaaba mpumuzaamu nja kusooka mubuuzo mpumuzaamu mbuulira abantu. Alan Cruise ampumuzza. Amasimu kati nagafunye bakama be bali Bulaaya nga bonna mbakubira. Mubuuze Alan namukoze eki bwe mba natambuddemu obubi ansonyiwe naye interviews sikyazikola ne bwoba ogyagala otya. Nkolawo wano lwakubiri mundekeemu bannange. Ennaku endala okola bintu byo. Nkola bintu byange mba mukujjanja abalwadde baba bajja kati ate nzire mu interview buli obeera nnyo mu kamera. Nze siri nnyo muntu wakwagala kamera nnyo kiri awo. Saagala n'erinnya limugaa nti mumpe mwalinga mundaba nga gyemu abasinga bandaba emyaka mingi. Naye tebampitanga kumpa interview. Kati saa zino baagala njogere ki bannange. Oba oyogedde. Ekintu kyenjogedde kitambula naawe n'okifuna. TikTok konna nzijudde munkubyemu obuntu munkozeemu ebintu biyitirivu nnyo. So eyo y'ensonga eweddeko eyo. Ndowooza ebadde esembayo ya Sezaala bamulabye tumaliriza. Sezaala bannange Sezaala omwana omuwala bambi omwana omuwala bw'aba bwatu byeyazeemu Sezaala abuyeze siga nti bwebwa bwatyo bwe yakoze. Kaakati bannange abakyala okujjako naffe bannaye nga tulina bizibu. Omukyala saagala kukunenya nnyo kubanga saakulabyeko era sikumanyi. Naye amazima kati omusajja wuuyo yatuuse n'okukwata ka Semudondo like kalwadde kansa. N'akakwata n'agamba bannange baŋŋambye akawuka kansa agenda kutambula naye singa bankwatira ne bannongooseza wano tajja kutambula nnyo. Naye omukazi n'alyoka agamba Sezaala twakuwadda wano tulinnyirira. Sezaala yakwata milioni 10 n'abawa bateeke mu bizinesi. Kati azze mu Haaji. Kakati Haaji azze anoonya omutabani ate muka mwana ayogera bw'atyo. Nagambye nga sinolekera sinema. Bano babayisi ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde. Ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto, olinamu stress oba lususu, olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida, nkugebe bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba
oba oyagala kusala ku mugejjo amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa ukiwatule ku Pharmatic Mall mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulunyo kamala namba z'essimu kweziri bakubireko ogene maaso n'okuyambibwa kwegamba bannange tetumanyi bakyala kye twagala omukyala ndoza ayuka mwami amwagala nnyo naye nze omuntu avuma nze nayita mu bizibu mwabimanya byonna bimutegedde ebya Nazaala byani bani nze saaweebuulako Nazaala wange waddaani era siri kikola era sikyagaliza muntu mulala omuntu omukulu aba muntu mukye kiri kye nakugamba nti ne bw'olikola otya gwe ne bw'olivuma Nazaala n'omuvuma tolowooza nti mu bbaawo alikeera ku makya n'akwagala okusinga nnyina tekisoboka aba ayagala abantu bewa beri famire ye ojjukira bw'oli ng'okyaliko nakatobo odduka bw'okolota n'okulayo paka myaka nga 3 owasizza omukazi ng'omukazi atandika kujja saa zino ng'atandika okuvvoola abantu bo so nze mbadde ngamba bwenu Sazaala maama weewumbewumbeko mpolampola weekwate kubanga munnange waswaddemukko Sazaala mulwadde ebyo ebikolimo bye yakolimire Sazaala yakolimye taata Haaji yagambye nti kasa naawe ozadde naawe omwana wo bali bukola bwe wadde omwana ataava mu ntumbu eri taata ate Sazaala bambi yadde mu ntumbu yamaze naga nti ono yandeetedde okwogera ebyo naye nange sandibyogedde ebyo omusajja alina obulumi wansi sepulingi zaalwaddemu kakaasa kyekintu ekitasaagirwako taata mukwate bulungi ne baba wamukoowa abantu tubakoowa oba naffe batukoowa gye tuli naye enkoowa eri etya wakiri vaawokko oba wakiri muweeyo akacupa kamu omusajja agambye njala yadde emuttidde awo yaliwokko olunaku lulamba wadde akacupa k'amazzi bannange akacupa k'amazzi siringisi 10 tokiraba kati ali ku ddogo kati oyo yaloga bba alowooza nti bba amwagala nnyo tosobola kwagala musajja n'omwagala okusinga omutabani we okwagala Haaji so bambi weekwatekwate kyewakoze weetonde ate n'abawala abamu baswaza naawe mutabani omugenyi n'okujja waka omuwe kamera alyeko kikunyiiza n'okuwa omuntu akakopo k'amazzi Sazaala ne bwaba oba zzeewo oba tazzeewo omanyi kati basezaala bano oba bataata waliwo ebimu ebiswaza taata waliwo banesenga linda katono waliwo abawala abamu bannaye nga tebaswaza wabula bakunamire baswaza bisambi nga ne bw'ogenda mu maka g'omuwala nga bbaawe gy'ali n'okukubawa obuwukka mmere tebasobola alaba aba akoze kyamaanyi nnyo ng'oluusi omwami yagamba n'okugamba bannange tetuulye omukazi n'abuzaabuzawa n'amugamba sokojje sokojje katono ekyo waliwo omuyimbi w'eggwanga w'amaanyi nno tawa bantu mmere bagenze mu maka gaabwe mwali mumaka emmere obumere omwana naye namuga kakati nga bangi nze nabadde enfumbye nga tulina okukola n'ekyeggulo nga bangi giba weggwewo ate munnange gwe mukisa kakati taata bw'abanga badde n'abeerawo olunaku lulamba n'otamuwadde kula ate n'ekirala omuntu azaala omuntu olina ensigo gy'osiga gy'otagenda kukungula yarabiriye yakuza omutabani we tayinza kujja wa mutabani we nga yamukuza bubi era nga yamulabira yamuweerera paka university taata byonna yayogedde omwana wange namulabirira naye nkolako ne sente nali nzirina ne mbateeka mu business kati essaawa zino za angoba kitegeeza taata kati mulwadde tayina azze wa mutabani amuyambe kubanga kwe kuzaala akantu kano kasse mu ddondo ly'akazaala mutabani yakataaka ajjireyo omukamwana era yensonga zetubadde twogerako eri nga tuvuma nnyo bannazaala Sazaala yakakutte Sazaala yakakutte bw'ati n'agamba mukazi gwe toddangamu mukumanya biki akantu bannange yamukasinze nnyo naawe ogenda zaala abaana ate njagala ozaala abaana Sazaala yakasinze obulumi yagambye ng'obulumi bwagala kumutta najja lulimbu yajja era mutabani n'atamula ndoza mutabani gyali yeekweka bwekwesi n'atamuwa yadde ettondo ly'otuzzi omuntu muwe eccupa y'amazzi aginywe Sazaala mugulire emmere kubanga yakuzaalira omusajja gw'oliyo gw'owaana nti akuwoomera ekintu ekyo kyabaddemu bulalamukko ate nga kirikwata ku ffe bitubadde tusomesa nti Nazaala babi baani bannange n'abakazi gye bali ababi so yensonga eyo ekirala akasembayo leero nno nga nazo n'ebintu bingi bannange tulinawo ekikadde Promax kiri ku Club Obligato every Thursday
naye olwaleero munnange kati tulinayo abayimbi tubabe ne bandi abayimbi ku Lwokuna olwaleero Lwakubiri Olwokuna kuno tulinawo Kibijjigiri Kirabo Brigato ku Thursday bannange akatabo kano ka tickets njagala kuba wampe enamba yange y'essimu bw'oba okuba ku ddagala gwe jangu ayagala okgenda okulaba ng'oli mu bitundu by'e Kaleere Wandege Yawawa Kibuga wonna wa Kinyolo Makerere jamu olaba agenda kukwata jangu opoyereko wali jangu opoyereko wonze MC ate nange era ngenda kukola emizannyo mingi nnyo wali MC ye host nga gwe bonkoze akaganze MC nyambala kapatula kati inaku zo ndi mu patula kyovula bansazo omubiri kakati jango mama jango ndabireko bulabizi tiketi epitandika era kawungi sawa emu kitundu biri nga tusumulula omutegesi beba mukuffe nze omu ku bategesi emmeeza ya mitwalo 10 bw'oyagala bisambi gigule ogambe nti muna emmeeza baba emmeeza bakusasula naye banabala akatabo kano yandadde ya mutwalo naye abawagizi banga bonna gye bali tulinayo kikadde Pro Max ayagala okulabako olwaleero kada akatabo nkagabira bwereere buli ayagala tiketi nga muwa ng'ojja weerabira ku bisambi kikadde Pro Max nange leero mpe ku bawagizi bange abaguza amadagala abenzijanjabye ennamba eri 0784 31 48 59 kanjiddemu 0784 31 4859 abalwadde mwenna abakyala n'abaami enkwaso okuzaala ebizimba munoonyeeko ne interview zaffe ze twasooka okukola nazo ddayo emabega mulimu abamu abajja ne baggwa bugwi noga nti bisambi nga nsanze asomesa tuzze tulina bye tukola emabega bw'ogoberera story eyo genda kunyumirwa nnyo tuyigirize ebintu bingi ate era tusaba mutusonyiwe wonna we twogedde obukyamu nga mulaba bambi tekibanyumidde mutusaasire bannaye temutuvuma naffe tuli bantu tusobya ala ni abantu bombakuteeredde kale ndo yanza nnyo neyanzenge cruise exclusive gwe mkutu sagala kubanga ate nsukako wano olunaku olwaliro nyongera obajjukiza trip yaffe eya Europe abaagala okgenda naffe Africa One Tours and Travel trip yaffe ya Europe tugenda mu nsi 3 Italy France nga madde sinagimanya nina omugagga wange alina company bali so legit so ategeka trips ez'enjawulo so yakajja baana mu America abatwala abaana bato mu America tewalabako Black Area agenda mu America n'abaana eddako so bwatu bwakola trips buli mwaka kadde 2025 tuyinira group endala gye tutwala abaana mu America atwala abaana bokka mu America tutwala abaana bokka koza abantu abakulu abasinga badduka ate bwe badduka bakosa story ya company so mu America n'abaagala okulijja senga ngo yagala tutwala omwana wo mu America for trip already akajika guddwawo America next year 2025 genda ku Africa One Tours and Travel ku Uganda House wewandiise okitegedde but then ate mwengo ino omwana ngera ali wano ne tugenda mu Europe waliwo Disney ya France tugenda mu Europe gende France tugende Italy tugende Spain ensi 3 era abo bonna batwala bavubuka baana ku luno n'abazadde abaagala okgenda naffe kati nange nga bisambi benga nti nfunyemu akasente sente ziri mmeka taata miliyoni 15 zisukkamu anyway kuba essimu wansawo naye nga bwe nkugambye omuzadde oba oyimiriddemu omuzadde olina okugenda mazima saagala balimba eyo trip eyokuteekako omwana n'agenda e Spain ne bamutwala Italy ne bamutwala France miliyoni 25 omuzadde oba oyimiriddemu mulimu abazadde abalina ssente zaabwe nnyo mulimu n'abantu abalina ssente zaabwe so trip eyo ya December twagyongezaayoko eyali ya August kati ya December oganya akantu akakoze ya December so tugenda registeringa kati eyo trip kwendi bagenda tutwala naye za YouTube alanzija ku YouTube
n'abantu bakwagala bambi ogenda France nze kimu oli talina passport oli Uganda namugamba afune passport byalemana ali kuki simanyi oyo omwana tayagala linnya nnyonyi munnange naye nanyini kampuni mugandi n'ebisambi bwali tagaana kuleetayo kyaleese nange nentambula nabo abantu nembalambuza amanyi abantu gamba kuba ngenda kukola naye interview I think that will be bwakomawo okuva mu America tugenda kukola interview okuenlightinga ku trip yaffe eya Europe tugenda abazadde muleete abaana namwe abazadde abaagala otambula n'abaana bammwe trip eri open mujje tugende tulabe ate ekigenda okuba nga ate kibeerayo kugambe tugenda Spain Italy France mugende munyumirwe tetwagala bantu balina mololo simanyi njagala kudduka misinde tukulabirawo ng'onadduka naye bagamba okumpayo ka surprise oba babivaako wangamba bali wali ogamba okuteekamu kasikaati oteme kasikaati kutema kiwato sente bazikuwadde Alani wallahi billahi tallahi tewalira yadde ekikumi kye bampadde kituufu kale kanve wano bisambi mukubemu oluseke tujja kukwatagana twesange ku obligato olunaku olwokuna mu kikadde tiketi noonyaako nkuwe ku tiketi olina abantu bataano tiketi ziri 50 noonyaako baba mujje mu kyakale mundabeko ate ne wali ku sayidi eri muleke mwano mundabye ku yasenga ate mujje ali mu miziki bakuba emiziki ku miziki toyanze ngefo nawe musebe bulungi mwera wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyooyoota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka feesi ne kawawera ng'aka baby tusiba n'okkola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okuliraana Italian Supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluuni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor a world of beauty. Essimu kasya kano kankwanjulira emamiga gy'ekisi abakulembera mu education gadgets zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna mu bikanga Samsung, Apple, Origimo ate nga balina n'esiina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, essaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri Origino, balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana ne education gadgets zonna olina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Kati kyangu nnyo okuvuga emmotoka y'ekirooto kyo mu kika kyonna ku miwendo egisoboka ate ku kibanja mpola. Success Motors tutunda emmotoka empya n'enkadde. Gulawo buguza akawunti naffe n'emitwalo 5 zokka. Mujje wano tutunda emmotoka ku kibanja mpola jangu ogulira akawunti n'emitwalo 5 gwe Munnayuganda yenna weevugire emmotoka. Osasulire emmotoka yo ku kibanja mpola naawe alina emmotoka ng'oyagala okukyusizaamu gireete tukuweemu endala. Success Motors tusangibwa Kyambogo ku Jinja Road okumpi ne bondi ya Coin okulira na Pepsi Cola n'ettabi eddala ekyaliwo Jjala. Essimu noti 7 noti noti emu 2 noti 67 noti ne noti 784 993 2 noti 2 noti 7 noti 7 787 65 noti oba noti 781 818 443. Success Motors. Walk in, drive out. Nagambye nga sinolekera sinema bano babayise ba OHC Organic Health Cafe nkugambye kati be bakabaka mu kujjanjaba endwadde zonna ate nga bakozesa eddagala lyaffe ery'obutonde ekisookera ddala basooka kukebera ne bamanya ddagala kiri obwetaaga. Ne bw'oba ng'oyagala kusala mugejjo oba ng'olinamu ebizimbe bikusumbwa mu lubuto, olinamu stress oba lususu, olinamu okulumizibwa mu lubuto munda oba olina kandida, nkugambye bakujjanjaba basooka kukebera oba olina sukaali oba olina mugaba oba oyagala kusala ku mugejjo. Amazima gali nti ensonga zonna OHC Organic Health Cafe basangibwa Kiwatule ku Pharmatic Mall. Mazima gali nti ensonga eno bagimanyi era nga bakifa bakula bulungi okamala. Namba z'essimu kwe ziri bakubireko ogende maaso n'okuyambibwa.